ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumsaba Allah subhanahu wa ta'ala asoksa sirane byengera mubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ne basahaba naba bagoberera enkola ye ila yawmiddin. Tuli mu darasa yaffe mwetwejjukanyiza amakulu g'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Nisa ku topiki egamba nti eddembe ly'abakyala. Aya y'olwaleero tugezeeko okugiwuliriza bulungi, kubanga aya eri mu kutunyonnyola ebyatuziizibwako. Aya eri mu kututegeeza biki ebyatuziizibwako mu bakyala betuwasa. No, abakyala betulina okuwasa ebyatuziizibwako, abatuziizibwako okukola kuwasa. Ani atusomera aya ya 23? Tutandike insha Allah. Naam. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من النساء اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
Eyo aya gye tuliko olwaleero, aya eyayita yali etugaana kuwasa bakyala baani aya eyayita yali etugaana kuwasa bakyala baani babakitaffe. Kaakati eno kitegeeza mu batuziyizibwako okuwasa alina eppeeni aliwa awandiika. Mu batuziyizibwako okuwasa asooka twamulaba ani? Mukyala wa taata, oba yaliko oba akyali oba taata mulamu oba yafa. Kozi luli twakozesa kigambo ki? Yalima oba teyalima, bitegerekese. Oyo takukkirizibwako kuwasa. Tugamba taataani? Tugamba taata wa kuzaala. Bwe tuliko. Kaakati olwaleero insha Allah tugenda kweyongerayo ne aya zitunnyonnyola abatatukkirizibwako kuwasa. Abasiraamu twesiimye nnyo okubanga tulina ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala nga kyatulambika buli kimu. Ensonga ez'ebyenfuna kyatulambika, eza famire kyatulambika, tuwasa tutya, buli kimu. Twesiimye nnyo. Era eno aya etulambika be tutalina kuwasa. Kwabo bonna abatalina kitabo Qur'an, bo batubuulire bawasa bati. Tukategete aya eno bye tugenda okulaba biraga nti bigambo bya Allah. Eno aya eraga nti bigambo byani? Bya Allah, mateeka ga Allah ge yateeka erifa abantu, n'atulagiramu be tutalina kuwasa. Nga opposite yayo etegeeza ati abatali abo mugire ki? Muwase. Aya eno eteekawo challenge ku buli yenna alina kyakkiririzaamu, okumulaga nti kyakkiririzaamu si kituufu, era yaleka ekituufu ekibuna obulamu bwe bwonna nga tekirina kyekirekayo atulage ye awasa atya. Amateeka g'okuwasa agage bagalambikira wa? Kitegerekese. Kitegeeza bwe baba tebalina mateeka g'abalambikibwa nti bano temuwasa, bano muwase, kitegeeza be bakkiririza mu bikendeevu. Bye bakkiririzaamu bikendeevu kubanga tebibuna bulamu bwabwe bwonna, ate nga amateeka agava ewa Allah gaba galina okubuna ki? Bulamu bwonna. Muziiziddwako. Okuziizibwako ndowooza tukimanyi. Teweerabira nti tuli mu ddalasa eddembe ly'abaki? Bwe tuba tusoma tafsiiri ono, ebyo bijjukire nga bw'oteeka emabbali eddembe ly'abakyala eririmu. Allah lye yabawa, lye tutalina kukola ki? Kuzanyiramu. Allah aga nti muziiziddwako. Atuziizaako yaani? Ye Allah. Teyeetaddeyo kubanga kimanyikiddwa nti at-tahliilu wat-tahriimu minhu subhanahu wa ta'ala. Okutulaga ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa kikye, si kya mulala.
kati agamba abantu bonna abakkiriza abasiraamu muwulirize bino mu nsonga zaki z'okuwasa n'okukola ki n'okufumbiza. Muziiziddwako okuwasa ummahatukum bani ababazaala. Bamama bamwe babagira ki ababazaala. Aya kibeetegeeza bw'onaaleeta abatakuzaala si beeri mu kugamba, wabula bayinza okuyingira eno wansi naye gwe lwakuba wabatuuma nti be bamaama, naye wano si be bagamba. Bagamba bamaama bagira ki maama wa kuzaala, si muganda wa maamawo, kubanga muganda wa maamawo yajja kuyingira mu binajja mu maaso. Bitegerekese mubakkirizibwa. Ekikulu gwe wuliriza bulungi ki aya. Era njagala okimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala mu aya muno abamanyi batugamba nti abakyala abaziizibwa okuwasa kategorizi ziringa 3. Kategori esooka al-muharramatu min an-nasab, abakyala abaziizibwa mu kika, mu kiki mu kika, ng'ensonga ebatuziyizaako, ensonga ebatuziyizaako ba kika kyaffe. Mukategete oleme genda kankozese luno olulimi ng'owombo bagamba kuwombooza, oleme genda ng'okombooza buli kimu ng'olowooza wa kikakyo. Wano tugenda kuyigawo ow'ekikakyo yaliwa mu bawasibwa be bagamba nti tomuwasa, nga gwe gw'osuubira nti wa kikakyo naye nga tebamwogedde, kitegeeza akola ki awasibwa. Mukategete ye maama, kubanga gwe mwosibuka maama wo takkirizibwa kukola ki kuwasibwa. Oyo omu. Abo bameka? 2. Eyasoose maama waani mukyala wa taatawo. Owokubiri maama wo tokkirizibwa muwasi. Kitegeeza ne bw'oba tomuwasizza n'olima oba okoze haramu omunene, kitegerekese. Kubanga era mu kuwasa tutegeeza ekyo. Kakati mu bamaama muyingiramu n'ababafaanana. Ani abaŋŋamba? Bamaama kyala tokkirizibwa kukola ki kumuwasa ku sayidi eya maama oba ku sayidi eyani eya taata. Ani akitegeeza? Naam, tokkirizibwa kuwasa jjajjaawo ku sayidi zi zonna. Babayita mwami, naye nabo babayita abaami. Singa osukkakaawo n'omugamba nti ate oba wagambye ndi mwamu, ate awo bakukwata ne bakukuba kiki kibooko. Si bwe kiri? Kubanga bajjajjaffe batuyita baami. Era nze nayimirirako mu lukiiko lw'okumanyagana ne ngamba nina abakyala 5. Buli omu n'akwata ku mutwe. Ne mbagamba mukyala wange asooka ye jjajja wange gundi. Simanyi okitegeera. Awo nga ntambudde ng'omuganda. Naye bino just bigambo bya kumumu ebitalina atharu yonna mu nsonga zaki z'okuwasa. Kitegerekese? Tokkirizibwa kukola ki
maama ne jjajja bali haramu okubawasa. Olyanza okuga nti kale maama ntegere naye ate jjajja kati balera ensi yatabuka abaana bezza bamaama baabwe kibwe kiri. Era bwe mba seerabidde omusajja omu yafa, omwana najja eri nnyina n'amugamba nti nze musika maama. Abo abafaanana bwe batya bakola ebyo be batalina mateeka gaava waani wa Allah gabafuga mu byempasa. Naye ffe abakkiriza abasiraamu Allah be yawa ekyengera kya Qur'an tulina amateeka agatufuga mu buli kimu. Ne kati lyajja nga litulaga baani be tulina kuwasa, wabula lyajja litulaga baani be tutalina kukola ki olw'okusaasira kwe. Ani akategedde? Kubanga liba kubanga lyajja liraga baani b'olina kuwasa. Mungu n'akumenyera 10 na bameka 13 mu nsi yonna ng'olina kunonda ku bantu 10 na bameka 13 mwandibadde mukola ki okubanga ebirungi bikusubye bingi kibe kiri n'okunyigirizibwa. Naye Allah olw'okuba tusaasira nnyo yatusiza aya etulaga be tutalina kukola ki kuwasa. Osigaze varayate kye mu Luganda, osigaze okweroboza nga kuyitirivu anti obala buwazi baŋŋaana gundi ate n'osanga oli ng'ate Allah mube yamuteera ate ayagala nabo bayingiremu. Mube yamuteera ate ayagala bayingize muki, ate mube ataamuteera ate ayagala bafulumyemu abasse mu bali. Gategereke ebyaziizibwa bitono nnyo naye byatukkirizibwa biyitirivu. Abo babiri ani abakutte? Abakyala batakkirizibwa kuwasa. Namba omu, bakyala b'abataata baffe be bawasaako oba be bakyali nabo obanga baafa obanga weebali baalima nabo batebagira ki tebaalima. Namba 2, maama akuzaala tokkirizibwa kumuwasa. Bwe tuba tutandise kunoonya ddembe ly'abakyala ndowooza walifunye dda. Kyandibadde kitya nga omukyala bamumye eddembe nga maama n'omwana, omwana atwala buki butwali. Tolaba waawe eddembe. Allah n'amussaako olukomera, ensa ne zikuumwa n'ekika, omwana n'abanga amasannyalaze gali talina gasemberera. Namba meka? Namba 3, wa banaatukum, muziiziddwako bawala bammwe. Nga sinaba kutuukayo, Allah subhanahu wa ta'ala okutugamba nti ummahatukum, bamaama bammwe. Ate nga buli omu ayinaani maama yali ayagala kulaga mu kugatta nti buli omu ku maama we amuziiziddwako. Oba kategedde? Buli omu ku maama we mummwe amuziiziddwako. Allah n'aleeta namba 3 n'agamba nti wa banaatukum, era muziiziddwako okuwasa bawala bammwe. Aya zino muzitegeere bulungi, temuzitegeerera ku Buganda nangeri gye muzze muyitamu bantu nga bwe muzze mubatuuma ti oyo mutowa oyo gundi. Zitegeere nga Allah bwe yazigira oba ozitegeerera. Kubanga singa tubabuuza banaatukum be baani, oli ajja kugamba muwala wa mukulu wange,
muwala wa muto wange, kimanyi mutabani wange gwenzaala, ne mutabani wa mukulu wange, ne mutabani wa sisita wange, bonna bawala. Nedda, ebyo byammwe. Tetumanyi kitabo gye baabisoma, ekitabo gye baabisoma tetukimanyi. Kino kye tumanyi ekyava ewa Allah kyo kiri mu kutunnyonnyola. Bwe bagamba banaatukum, bawala bammwe, bategeeza omuwala wo gw'ozaala mu mukyala, ng'omukyala oyo wamuwasa. Bwe wamala omuwasa ne mulima, bwe mwamala okulima ne mufuna okukungula, oyo ye bintuka oba banaatuka, ye muwalawo era be bawalabo. Abasiraamu muwuliriza, nze siva wano notandika okunzivuunula nogamba ate kakati laba kakati ndi mu kukunnyonnyola ebigambo byani bya Allah. Wa banaatukum, muziiziddwako bawala bammwe. Muwala ogwogira ki gw'ozaala akuziizibwako, wa aulaaduha wa innazal, ne baavaamu bonna. Okategete nga bwe twalabye maama ne baavaamu, baazadde, yes, baazadde. Tetuli bali mu kuwommooza. Bwe yasanga simayo musajja alina mukyalo omulala, kakati mukyalo omulala yazaala abaana mbu nabo olwo bafuuse babe, mbu kati naawe olwo toyingirayo. Si be tuliku, bitegerekese, tuli ku baana be baazadde abamuvuddemu, nabo tebakukkirizibwa kola ki wasa. Abo bameka? Bakyala babataata, bamaama batuzaala, basisita baffe n'ababavaamu. Ababavaamu batuyita baani? Bakojja. Si bwe kiri? Batuyita baani? Bakojja. Si bali abeeyungako abalala nti papa sigundi yani kyeyigundi, awo oba mpita kojja. Si be tuliku, tetuli ku abo. Wangabi twafumbirwa mbangabi olwo mbateemu. Bwe kituuka mugire eki muwaseemu kojjaawo, wakyeterawo nti kojjaawo, naye si kojjaawo ku lulimi lwa Kulaani oba Shariya, kojjaawo mu mbeera zo. Bwe kituuka gira ki wasa, togamba nti oyo abakojja. Nedda. Banyumiriza omusiraamu yagenda okuwasa muvubuka muto mu Masakaawo. Bw'atuukayo bamubuuza nti yeggwani, nti yenze gundi ng'afudde amannya. Ne bakkanya n'omuwala kuba baali balina mu kadiini ke basomye, twewasa. Bw'atuuka aga nti yenze Kasimu, eryamutazino alijjawo ng'ateekawo ery'enkima. Ng'amuga nti tukwaniriza mu maka muno, naye tambulamu ng'Omuganda. Kati bambi ate ne yeerabira. Kati mu kutambula ng'Omuganda yatambula ng'Owente. Obitegedde? Ne bamugamba munaye mutabani tukwaniriza wano naye tetusobola kukuwa mwana, muli ba Luganda. Salaamu aleikum. Omuvubuka omuto yaddayo sifuru lyadayini ng'ayanja ki ngalo. Olw'okuba bo baali basomye ku ddiini, baafuna bufunyi imaamu n'abawoweera bali mu bufumbo obutukuvu. Era bw'obafuna nze ng'obaleeta mbawoowa. Ate yaki muntu ng'akuze wabaawo nsasagge mukategedde.
wani okubagwako ki ani awagudde ku munne abazadde tebabewaguddeeko bakimanyi be babazaala naye babalemesa halaali babaga haramu ate nga ye Allah yagamba halaali bo ne beekolera halaali obuzadde ne busigalawo era sukaali bwebafuna engeri gye bamutuusa nga bamutuusa waliwo obuzibu tebagambako nti simu mutuzaala wawulira bakyogedde abo bameka banaatuku bawala bammwe mulekeraawo ebikosa amateeka gaki g'obusiraamu bugakosa butya tebakikirizibwa awo tuba tuyigidde mbiki mu birala kubanga ne bw'obuuza muwalawo mu ngeri ki terya kubikkulira katabo n'okasomamu yaba muki muwalawo awasatu eddembe ly'abakyala bakyala bandibadde batya nga balinga mbuzi embuzi enkyala ezaala abaana babiri nga bonna bati balume wayita emyezi mitono ne kiba kitya totegedde kyentegedde nga baami ewatali kuboola wadde yadde okwekeka yadde okulabamu obuzibu kubanga biri bisolo Allah n'ayawula wakati w'ebisolo n'abaki n'abantu walaqad karramna bani adam omuntu twamuwa ekitiibwa talinga bisolo mu kitiibwa ekyo mukyala n'aweebwa eddembe lye omukyala nze muzaala nti aba muwala wange takkirizibwa kuba mukyala wange eyo ddembe lye temukasa bakiyita kukabasanya temukabasanya baana bammwe waliwo gwemmanyi nga bamwogerako nga bamukolesa afumba ewuwe muwalawo waliwo gwemmanyi nga bamwogerako afumba ewuwe muwalawe ndowooza olulimi lwekozeseza olutegeke muwalawe muki yamuzaala amulinamu n'abaana mumbulire wakati wakoze ekyo enjawulo ebaluddawa wa banaatukum baani bawala bammwe wa akhawatukum ne basisita bammwe basisita bammwe banyina mmwe abawala kitaawo bazaala oba maamawo kimanyi obuli oba abawala kitaawo ne maamawo be bazaala oba maamawo yekka nga yabagira ki oba nga taatawo yekka yabagira ki oba mukatege basisita bo mutaatawo ne maamawo ne basisita bo mu maamawo yekka ne basisita bo mutaatawo yekka tebakkirizibwa kuwasa tetukkirizibwa kubawasa emboozi nnyingi nnyo wakati w'abamidiya mungu abataasa tebakkirizibwa kukola ki wasa baani bannyoko babika bimeka bisatu bannyoko mutaatawo ne maamawo ekyo kimu bannyoko nga si mutaatawo wabula mu maamawo bannyoko mutaatawo yekka ekitegeeza mukyala wa taatawo yabagira ki yabazaala abo Allah subhanahu wa ta'ala
abo ab'ekikaabo Allah yagaana obagira ki okubawasa ekika ekyo ekirimu okuzaalibwa mu bantu batya, mu bantu bamu, tokkirizibwa kubawasa. Tutuusewaawo na anti gwe tugambye wa akhawatukum, banyinammwe tebakkirizibwa kuwasibwa. Babika bimeka banyinammwe? Waliwo banyinammwe mu maama nga sisitawo mwani mu maama, akaani akategedde bebayita al akhawatu shaqiqat, basisita bennyini mu maama nani ne taata. Waliwo banyinammwe ashaqiqatu li ab, olwa taata. Taata yabagira ki? Kitegeeza abazadde mu maama w'omuki, mu mukyala we. Mu maama wo mu Luganda tekozeseza mu Luganda, so si nti omuyita nti maama wo akuzaala. Waliwo sisita wo mu taata mu maama wo, nga maama wo yamugira ki? Yamuzaala. Naye abasisita wo kategereke adhan abo bameka abazizi bana kale na abazizi bakola ki? Wasibwa. Ngani abaziiza? Allah. Twakala bameka? Nambe ki? Step sister yati obuuza abo tebayingira mu bano, si basisita bo. Ate kasanga si basisita bo. Labayo, oli mukyala wa taata yakuziizibwako, so saaba abamuvaamu. Tegeerekeza, mukyala wa taata yakuziizibwako lwa taata. Kitegeereka luba okutegeera naye byangu, kasita omanya eyakkiriza neyaziiza nga kyangu. Tweyongereyo. Asooka mubagaaliwa okuwasa mukyala wa taata, toteeka kuba balala mbw ate sisitawo, simanyi mbw ate muwala we, abalala tobateekako. Tuli ku mukyala wani oyo omulala maama wakuzaala. Lwaki oli tumuyise mukyala wa taata tutamugaa nti maama we? Oleme bifuula. Maama we akugira ki? Akuzaala, n'amuzaala, n'azaalani taatawo. Kategerekese, jjajja mukyala kakomye. Owokusatu muwala wo, tutegeeza muwala waati gwozaala. Togamba nti muwala wange mukuba nti yajja na mukyala wange. Oyo tayingira, wajja kuyingira gye bujja n'abamuvaamu. Ne bwe baba bannakanwe oba bannakumi, abava mu muwala wo ne baba ba 10, ne baba ba 10 nga muwala wo
yazaala omuwala n'omuwala n'azaala omuwala n'omuwala n'azaala omuwala kakumi ako ng'oba oli ku nsi otemya era ng'owulira okyayagala okuwasa. Owokuna sisitawo. Basisita tulina babika ebyo mu busiraamu. Kale kaŋŋambe bina. Basisita bakuziizibwako babika ebyo mu busiraamu. Number 1, sisita wo mutaata ne maama kaweddaako. Sisita wo mu maama wangi. Sisita wo mutaata. Sisita wo mu kuyonka. Sisita wo mu kuyonka yatya singa maama wo bamuleetera akaana nga kato keetaaga buyambi. Buyambi ki? Bambi keetaaga amata ate nnyina afudde. Keetaaga ebbeera ate nnyina agiseeki. Ate ekyo mutaliko kikubiriza abakyala bayonsenga bwe batazaala bwe kiba kisobose nga waliwo abeetaaga. Akaana keetaaga ebbeere naye maama waako agiseeki okukawa eccupa nga mbutuufu waliwo asobola okukayonsa. Kati maama wo kaakakwata bw'ati n'akayonsa. Ate obusiraamu bwava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ani mu bantu ayinza okuteeka etteeka eryo nga liri accurate bwe liti? Ani ayinza odditeeka n'amanya nti kambaziyizeeko basisita baabwe, n'atunula esayidi zonna, n'atunula basisita mutaata ne maama, mu maama yekka, mutaata yekka, n'ayonsena ku bbeere lya maama wange yayonka bwe yayonsa. Ani ayinza okuteeka etteeka eryo nga si Allah rabbul alamin? Abatali abo si basisita bo. Abatali abo si basisita bo. Kyentegeeza ki? Oli waddembe bayita basisita, naye bwe bituuka mu tteeka ery'obusiraamu weewasize muntu. Kategeereke, okumuyita sisita tekikuleetera okugamba nti kivve kinene okumuwasa then awo oli mu kulwanagana. Alinayo okutaana mutugambe. Olienzoga kati baganda ba taata be bazaala tubayita baana. Baana ba taatawo omuto. Waliwo obuzibu. Baana ba taatawo omuto. Mweddira muli mu muziro ogwo. Muli mu kika ekyo. Naye ekika ekyo kye balimu kategore namba 2 yeebasibwa. Kategeerekese. Ekyo ekika kye bali mu kika ekya kategore namba mmeka? 2 bawasibwa. Ate nga waliwo ab'ekika era nga kye kimu n'ekyabo, naye nga bo kategore eri namba 1, bo tebalina kuwasibwa. Waliwo obuzibu. Kati oba abagobye kategore namba 2 nti yeewasibwe, kale leero tuleetera kategore 17 n'3 n'49, olwo ng'ogenze Busia ng'osanzeyo yeddira ente. Obitegeke? Mbwera naye nagati mune tukusanyukidde wano waka, oli mukulu waffe, oli muto waffe, kale tukuyita kkojja. Bagambe nti bannaye ekika kye kimu kituufu, tweddira ki? Ente. Naye ekika kye tulimu kiri mu kategore za wala nnyo ezakkirizibwa okuwasa. Oba mukyamu wangi? Abo bana tukomye kwani? Tukomye kwani? Wa akhawatukum wa ammatukum. Era muziziddwako okuwasa basenga mmwe. Basenga bammwe. Senga yani ye sisita wani? Wa taatawo.
Sisita wa taatawo tebamuwasa bamuyitaani senga mu Luwarabu ammatu tetumuwasa wabula ye bategereke ye mukwate nga senga bamuyita bukwaku bwatu bwannamunigina be senga tetumuwasa ali haram okumuwasa akumukategedde kizibwe byebi era nkugambye ne bwotatugamba bya kizibwe gwe gamba omwana wa senga ebyo biba bitubuza kati nze kizibwe mbadde sibitegedde gamba omwana wa senga olulimi abantu balutegeere buki bulungi senga takkirizibwa kuwasa saaba muvaamu ndowooza kategeere abamuvaamu bandibanga tebakkirizibwa kuwasa singa tunaamalayo aya ng'ebagize ki ebakonyeeko naye kasita tugimalayo beppa nga tebakonyeeko kalaasi genda wasa bantu bo bwe kiri kasita oba ng'oyagala era ng'osiimye wasaba ki wa khalatukum ne basisita ba maamawo oba bayitaani ba maama mu Luganda okumanya Allah wa kitiibwa ye yabaawulanga mu mannya maama yamuyita maama muganda wa maama yamuyitanga kirala naye wano we twajja akatogo bitusumbuwe kwe kubanga amannya gaatumwageegamu maama ono maama wange era singa oyanjula maamawo wa sisitawo ng'awulira noga nti oyo maama wange omuto asobola okuvaawo ng'agize eki ng'anyiisi lwaki okwongera oyagala kuteeka kuboola wano si bwe kiri wa khalatukum sisita wa maamawo teekawo gwe mu lulimi lwo maama w'omuti omuto tokkirizibwa kumuwasa era yayingiramu n'abaana be bonna baavaamu kategereke yayingiramu n'abaana be bonna baavaamu mbu baba baganda be bazaala abaana bwe eyo tetunnatuukayo mutulekaawo tuli kwani maama muto muganda wani wa maama bategereke muganda wa maama ayingira wa ayingira muganda wa maama mutata ni maama muganda wa maama mu maama muganda wa maama mutata eka yoyo muganda wa maama bitegereke ne mukuyonka era wali gwe yayonka naye ku bbeere tomugira ati tweyongereyo kuba tumalirize kubire ani yatuteekedde we tukoma ate we twongerayo constitution emenyeka wa khalatukum bamama bamwe wa banatul akhi bawala ba muganda wo omuki omulenzi banatul akhi bawala ba muganda wo omuki omulenzi twabamaze kati wano baganda zono muganda wange abaana b'abawala bali haramu gye njokola ki okubawasa bali kunze haramu
ate gwe nzadde omulenzi tebimukwatako. Kituufu bakika kimu, bakika kimu, bante n'abano baki bante, naye kika level gye balimu, level number 2 Allah yagitaba ewase, level number 1 n'agigaana. Oba mubitegere? Mubitegere? Wa banatul akhi, bawala bani ba muganda wo. Muganda basobola okuba muganda wo mu mama ne taata, muganda wo mu mama yekka, muganda wo mu taata yekka, muganda wo mu kuyonka. Bawalabe tokkirizibwa bawasa. Ate be muzaalamu mubalekere eddembe lyabwe, bino byammwe. Kitegeere? Bino byammwe. Kubanga ye wona mugamba tikwe mwana wange nti tokkirizibwa kuwasa mwannyoko weeri, ye abamwyita ati naye banatul akhi, yamwyita banatul bintul akhi, amwyita mwala wa sisita wa bulaza we, amwyita muganda we, bagatta maama, bagatta taata, oba kuyomba. Kati ofa kinensi? Oba ofa kinensi? Wa banatul akhi, bawala bani? Wa banatul ukhti, ne bawala bani? Bawala bani? Bamwannyoko. Twalabye waggulu ngani akhawatukum bannyoko tebakukkirizibwako kukola kuwasa. N'ababavaamu oli yasigaza ekibuuzo ng'agamba ababavaamu bo bayingiriramu, siwe kiri? Lwaki ababavaamu bo nabo tugamba nti nabo tebakkirizibwa? Tugamba tebakkirizibwa olw'ensonga Allah yabamenya wansi. N'agamba atya? Wa banatul ukhti, bawala basisita bo. Kyokka ate bwe twatuuse ku ssenga, twagambye ssenga yekka yakuzirizibwako. Bazaala tofa na nsi, ensi gigireti gite. Ati oli ayinza okwebuuza lwaki bba abava mu ssenga bantadde ate abava mu sisita tebantadde? Ansi eri nti abava mu sisita Allah abakonyeko wansi, tebakkirizibwa. Ate abava mu ssenga tannabakola kojja minal muharramat, bazizibwako kola ti okuwasa. Kategereke? Wa yadkhulu fi dhalika awladuhunna, era muyingiramu ne batabani baabwe be bazadde. Kategereke? Batabani baabwe be bazadde. Alina mutabani sisitawo, mutabani alina muwala we. Kategereke? Aye yeetaaga ettayika. Tukomewa tunabitegeera nga tugikutudde. Tukomaawo tufunyeeko bameka? 8. Ate awandiise ne bw'otayogera kubanga ojja kutuwabisa. Asooka taata wa maama, la hawla wala. Okujjako ng'omuyita maama okuba ye yakuyonsa. Kitegereke? Maama wo mukugira ki? Mukuyonsa. Naye bana bataliimu ebyo aba mukyala wani? Wa taatawo. Either taatawo muto oba taatawo yennyini. Namba 3 mwannyoko. Namba 4
muwalawo namba 5 senga namba 6 mama muto namba 7 muwala wa muganda wo awo betulabye siwe kyo muwala wa mwanyo katuddemu nga tuyogera tubijja muki mu aya yayita Allah subhanahu wa ta'ala yatugana kuwasa bakyala b'abataata bakyala b'ataata si b'abataata bakyala bani b'ataata kitegeeza ne taata we yenyini muganda wa taata we naye towasa mukyala we kubanga tosobola kuwaseera muwala we byenyogedde bitegerekese tebitegerekese sibanga nange nkoowoolo yingidde akasengo kale mukyala wa taata we yagaanibwa maama wo akuzaala bawalabo oba maama yekka oba mukuyonka wa banatul akhi muwala wa muganda wo omulenzi muwala we tokkirizibwa kukola ki kumuwasa kati kiri ekya maama wa wani maama wa mukyala wa taata wo omuto naye tetumuwasa kubanga taata omuto abanga taata omuto aba taata siri ku baana munsonyiwe baana siri ku baana ndi ku mukyala we togira ki taata wo ali mu ngatto za taata wo towasa mukyala we siri ku baana ate kiti baganda ba taata batukirizibwa kuwasa bakyala baabwe kubanga taata wo muganda we tutegeeza muganda we mukati goremeka enya muganda we mu maama ne taata oba mu maama oba mu taata yekka oba mu kuyonka aba taata wo ddala oba wagaanibwa kitaawo mukyala wa taata wo bategeeza n'ali mu kifo kyani ali mu kifo kya taata wo yaba muganda wani wa taata wo so si muganda wa taata wo nga gwe bwolowooza nti osanze omusajja mukulu ali myaka 7 afaanana taata wo wa kika kimuno gati gw'oli taata si be tuliko awo tukomye kwani banatul akh awo tukomye wa ummahatukum allati arda'nakum tugenze mu bamama bamwe ababayonsa bakikonyeko ndowooza we tuba tutandikira inshallah tufunye 1 2 3 4 5 6 7 8 tulaba abantu meka 8 abatakkirizibwa kuwasibwa so saba bava ate ababavaamu abamu nabo tebakkirizibwa wabula ate abamu bakola ki abamu lwaki bakkirizibwa babavaamu kubanga Kurani yabalaga ate abalala teyalaga babavaamu tebakkirizibwa kubanga Kurani teyakiraga teyakikoonako teyabaziyiza ate okugabirira libabbeere Salamu alaikum Kurani nungi banna Allah
Allah yagamba wa ummahatukum allati arda'nakum, bamama bamwe babayonsa, yahrumu min ar-rada'ati ma yahrumu min an-nasabi. Allah agamba amini Nabi alayhi salatu wassalam nti buli eyayonsebwako yayonka ku bbeere obutakkirizibwa bwe bwe bumu ng'obutakkirizibwa bwabo bw'olabe mu b'ekika. Kitegeera kasita tusanga omuntu nga yayonka ku bbeere lye wayonkako akuziyizibwako nga sisitawo mu maama nani ne taata. Singa bakaleetanga kato kamulekwa nga tekayonka maki ne bakawa eccupa ne kakula myaka 19 ne kagenda mu yunivasite ne kanyirira, tolina bw'okayita. N'oli yennyini yakagabirira talina bw'akayita. Bitegerekese, talina bw'akayita. Oli waddembe okukafunira ow'ebweru akagira ki? Akawasa. Mama wetu alina mabeere n'ayonka owange, owange n'afuuka nnyina ow'okuyoka, n'afuuka sita wange ow'okuyoka. Naye ate ye alina maama we kamuzaala, era ye aba maama we mu kumuzaala. Oli aba maama we mu kumuzaala. Ulira noono n'aba maama we mukola ki? Mu kumuyonsa. Kati ate gwe oli takukwatako. Oli takukwatako. Kakati oyagala muyita maama ku nsonga ki? Muyunga ki? Munziremu. Oyagala muyita ku maama muyunga ki? Mbu maama wa sita wange mu kuyonka. Kale naam, waliwo okuba nti omwana we bapoliisi rada'ati ma yahrumu min an-nasabi, oyo sisitawo mu kuyonka ne maama wa muzaala tokkirizibwa kumuwasa kubanga yayunga oluganda naawe mu kuyonka. Kitegeeza bw'aba aluyunze mu kuyonka ate mimbabi awula okubanga muganda wo tolina muwasa mu kuba nti oli yamugira ki? Yamuzaala. Kategerekese. Naye ng'omulinayo oba oyagala munoonya bunoonya munsi. Musoma eri. Naam. Anti kakati aya tuli mu kugipapira, girinde eggweyo ojja kunyumirwa. Bwe kikulu jangu ku Lwokutaano olugira ki? Obadde mwajjeeko keeza munemusonyi. Tulina dalasa nene egenda kuba Masaka ku ssomero lya Ibn Abbas ekitenga ku muzikiti omunene Villa Road nga wakalutandika oluvannyuma Kewaayi. Dalasa eyo etuumiddwa Quran ne Sunna gaggadde, egendereramu okusomesa abantu ebyava ewa Allah subhanahu wa ta'ala babimanye amakulu, ate egendereramu okunyweza abantu ku ebyo ebyava ku Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nga ze sunna ze. Dalasa eyo ya 25 26 omwezi ogw'omukyera ku Sande ku ssaawa gye tunaaba tuzivuddemu. Dalasa eyo ab'e Kaliisizo be bamu ku bategesi b'eddalasa eyo, be bamu ku bategesi b'eddalasa eyo, abasiraamu n'omuzikiti. Era tubasaba mugitegeke ate mugibeemu, mugitegeke ate mugibeemu. Tulinamu abasomesa 15 abagenda ogibaamu okuva mu Uganda. Topiki za njawuloko madalasa amalala.
topiki za njawulo okugeza mulimu topiki egamba okuvunula Qur'ani tukujja mu makubo ki era abamanyi bayogera kikukulu gw'okudda mu bigambo by'abasalafu ng'ovunula Qur'ani okulaga nti Qur'ani tugivunula naye tulina bye tulina okukola ki okubeerako tetubavaako bwe tubavaako tuleeta amakulu amapya Allah gatagira ki gataayagana ne tumutemerera muzimu ku topiki ezirimu waliwo topiki egenda kusomesebwa abasomesa 7 omulundi gumu bajja kutuula 7 basomese topiki etya mu ssaawa nga 3 oba 4 nga topiki egamba ki waliwo suratu Fatir erimu enzikiriza z'obusiraamu Allah ze yatulaga muyo kati abasomesa abo bagenda kuba batujjira mu suratu Fatir bagituvunulira ate nga bwe batugiramu enzikiriza z'obusiraamu ezirimu osobola ozinywereraku ate nga wabakulaga enzikiriza abantu ze bawangaaliramu nga zikoonagana n'ezo ez'obuti nga balina okuzeewala mulimu topiki ng'egenda kukusomesa ku sunna za Nabi sallallahu alaihi wasallam ezikwatagana ku empisa okukulaga nti eno eddiini buli kimu yakisomesa n'empisa weeziri era ebigenda okusingira okuyingiriza abantu ejjana mpisa kati bw'obanga buli topiki gye twasimbye nekwasibwa omusomesa ajja gisomesereza essaawa 2 ate mumubuuze n'ebibuuzo abantu kule kuyo senior 4 5 6 ate abo bakulu nnyo mu dalasa eyo twagikoze ng'egenda kuba eddiŋŋana wabula ng'ebeera muffe mu Masaka Guleeta Masaka tejja kufulumamu tujagala mu mwaka ebeere nga at least ya mirundi emeka 3 dalasa eyo twagikoze nga tugenda kuba tutambulira mu kusoma bitabo eby'obusiraamu tukwata kitabo kya hadisi tumala kimalako okugenda ku kiki ku kirala